okuwasa omuwala nga maama we beeyendako ne taata wange. Allah tukingiriza ekigambo ekyo. Saba Allah tukingiriza ekigambo ekyo. Era abatabani mbagamba mulimu kubigenda okuleeta baraka mu bulamu bwo. Allah akugulirewo kaliziki butamujogera mu zambi eryo. Lwana nnyo oleme mujogera mu zambi eryo. Mulimu lwaki akwatamu kaliziki n'ateekamu ekikimuluzo mujogera mu zambi. Buli w'omujogera mu zambi ye ng'amyumyula eno mu riziki ati kafizi k'abaana karenti ye banze nakola ki oba kumujoga. Ekyo kimu. Ekyokubiri olw'okuba nti waliwo shubuha waliwo ebibuzaabuza ennyumba gireke. Allah ganti wala tankihu ma nakaha abaukum. Amaka taata mwe yalaga n'assayoko ku mukwano galeke. Ne wati yamuwoowa amaka gonna n'abalimu ennyumba eyo gireke. Taatawo bw'aba yali ayogerezaako ku mwana omuwala n'atamuwoowa muleke. Ate butya bwe yaliko naye kumwogerezaako bwogereza nti naye family taata aganye titunza fumbirigano n'amuleka otogendayo ogenda kuleeta fitina. Oba mutabani newe nayogereza yali nekiiseemu kijja kiti ekyo. Mutabani ono aleka atandika kumumanyira bumanyizi. Awo lekawo ogenda kuleeta ebizibu. Genda ewalala. Ennyumba kitaawo gyagizeeko giveemu. Sigambye tribe oba clan. Ngamba nnyumba nti ewa Ayubu awo abaana abawala abaliwo. Taata we yali ayogerezaayo koko omu ku abo. Ennyumba yonna gireke. So si nti yaliko ono nze kantwala oli. Yonna ennyumba eyo gikole ki? Yeesonyiwe. Kale ate gwe olina kwoli yennyini ate gwe yali alonzeemu. Abo bonna bamaama bo kati. Naam. Abadde agamba maama we be beeyendako ne taata we. Kati oli omukyala ndowooza n'azaala omwana mu musajja oba mu musajja omulala. Abivaayo bonna baganda abo baleke. Mama nabo